nzize tuwaye mwaka chokano na yo kusoka muri yo mutya abade kamanyi ulirira bakumaseba bintu sewumura mviri gabudo kujawano mbeba kanyo mwasobozesa ngane mukama nanzikiriza mbayimbira obuyimbo bwawomera kabadde kaseera koyinza okuyitaako okuli eswaga mu studio ya Blueprint Records ebukesa mu gombola y'erubaga wano mu Kampala. Godfrey Baguma amanyiddwa nga Ssebabi wa Uganda ng'akwata ezimu ku nnyimba ze oluvannyuma lw'abakulira studio eno okumulaba ku gataliiko nfuufu ng'ennaku z'omwezi 15 ogwokubiri omwaka guno ng'asaba abazirakisa okumuyamba afulumye ennyimba ze nga bano be bamuleese e Kampala basobole okumuyamba atuukirize ekirooto kye. Musajja ayimba bulungi, alina eddoboozi bawa abantu kye bamusuubira okuba nti Ssebabi talina ddoboozi, ne musajja alina eddoboozi era bamuwuliddeko nga wano mu studio wabadde akolera ennyimba ng'omujja kakasa nti omusajja akolaki, musajja ayimba. Akoze kye mbadde simusuubira kuba si kye nabadde nsuubira ekyo naye kyakoze ensi yonna ekirindirire. Ssebabi awulidde essanyu nga bamwambaza ekyoku mutwe kiyite headphones mu lufuutifuuti kubanga abadde takirootangako nti ayinza okutuuka ku mutendera guno. Oluvannyuma atandise okuyimba ng'ali ne mutabani we gwe yavudde naye mu kyalo nawera ng'abayimbi ab'amannya okuli Jose Chameleon ne Bobi Wine bw'atagenda kubalabya ku njuba era beetegeka okudda mu kyalo okubanga aleese ekika. Yesaawa nze okukijjulira abantu ndi ne mutabani wange tugenda kubayimbira tugakuba omuziki mbalage kiki kyenyinawo nebaza bamalula okunkwata ku mukono. Ayongeddeko nti kamaze okuyingira ekibuga abategesi b'ebivulu agenda kubakooya. Ababaddewo nga Ssebabi akwata ennyimba ze bamunenyeza okutuulira ekitone ky'ebbanga eryo lyonna. Omusasi waffe waviiridde e Bukesa nga Ssebabi akyagenda mu maaso n'okwolesa ekitone era ng'abamu ku bakulira studio eno bategeezezza nti kituufu ekitone akirina wabula abadde yeetaaga kuyambibwako. Zanyera surprise mbadde sisuubira nti omusajja alina ekitone nti asobola okuba nga asobola okuyiya ennyimba ez'amakulu ennyimba ezirina amagezi ate ne bw'atandika okuyimba naawe ladda mutuufu weewuunya era ndi musanyufu nnyo okubanga binoonya tunoonya abantu abalina ebitone abalina talenti nga tolina talenti emu yokka. Bwega Ibrahim yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.